Eruya mukama ibazibwe nyingidde ono okuba nga nziramu ebirooto byammwe mutadde mu komenti Zebra Steven kwa Chosen Generation nga bulijjo mukama twagala okwebaza olw'ebirooto bino ngenda okuba nga nziramu nkola omwoyo wa mukama omwoyo mutukuvu jangu otubeere nga tuddamu ebirooto bino mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu amiina. Ntandise naani ono tekuli linnya agamba praise God naloose nga nina omukazi nga nsima ebinnya tusimba muhogo mukama yebazibe nga ndimu kusiiba kwa nnaku 7 naye njagala kuziba ndowooza oba kuzimba mbuuza Katonda Aginensi mukama yebazibe ono alabika Munyankole Oluganda luwandiise mu Lunyankole. Okay, kakyeddowooza nti mukama Katonda ayagala osige kulwa walabye waluso oli mu kusiga si kyekyo ng'oli mu kusimba muwogo bwe mba nkitegedde bulungi kuli ekyo kyoyagala okukola kuno kusiga mukwano gwange kyabuuza mukama Katonda wa ekizaki kyewoolina okusiga. Ono bamuyise Ime Margaret agamba ati praise God brother Steven, what does it mean dreaming when you are washing saucepan and they were very dirty? God bless you bambi mukama yebaziwe. Kyomina okutegeera ebirooto ebisinga ebyokwoza kasonga olina ekyoyoza bitambulirako okwegayirira and most of the times obanga oyoza bintu byawaka nga saucepan zibadde ziba zewammwe kuba kwegayirira ku lw'ennyumba yewammwe bantu bewammwe yoza ebintu bino ebyewaka kwa kwegayirira ku lw'ewammwe maka gewammwe mukama yebazibe nnyo. Bw'obanga obadde oyoza bya ku kyaki just in case ekyaki ziina entamu mukama bagamba kwegayirira ku lwa kkanisa, then bw'obanga oyoza byewuwo wakaawo mukama bagamba kwegayirira ku lwa makaago kisinziira bintu ki byoyoza mukama yebazibe nnyo naye nga kitambulako kwegayirira kwetukuza mukama Katonda akuumisa wabula bw'olota ng'oyoleza omuntu omulala mukama bagamba obe nga wegayirira ku lw'omuntu oyo. Yesu yebazibwe omulungi. Nkiddamu bwe nti olw'ensonga njagala n'abalala mwenna mukole ki obe nga mukyeyigirako mukama yebazibwe. Obudde si buliwo obungi obw'okuddamu ebirooto naye wano ku YouTube tuddamu so that abalala bonna bayigirako era nzikiriza Katonda nti bannakyozi ne bangi muyiza okuddamu ebirooto obudde bwonna bwe tumaze nga tuddamu ebirooto mukama yebazibwe nnyo. Ono bamuyise Muwonge Edward agamba praise God brother Steven, okulootanga omuntu akuwa olulagala nga amaze okuluyubuluzaamu omuzingoonyo kitegeeza kisebo. Kakati ekituufu kiri nti most of the times ebirooto bitambulirako endagala bitambulirako obufumbo mukama yebazibe. Bw'obanga omuntu oyo mumanyi kisinziira nebagamba nti ebirooto ebisinga olina okumanya ani akuwa ani nga bwe mbagambye kuli kyokwoza ebintu olina okutegeera bintu byawa byokola ki byoli mukoza. Kati ne ku kino kyendowooza nti olina okumanya bw'obanga omutegedde wera nti gudu batomutegedde nakyo tekina buzibu naye nga kyendowooza nti kino kitambulirako obufumbo. Obanga toli mufumbo olabako olulagala oluyubulize kyendowooza nti kiba kirooto kirungi kya bufumbo. Esizoni y'obufumbo kyendowooza nti eba etuuse. Obanga oli mu kawondo kakubye eddinisa mukwano gwe gimanya kalakata essaala nga bw'otagikalakatangako kyendowooza nti mukama Katonda aba kulaga nti mukwano gwange ebiro bituuse mukama yebazibwe. Kale mukama Katonda b'omukisa ogwamanyi naye nga ebirooto ebisinga eby'endagala bitambulirako bufumbo. Ono bamuyise Karo Namugerwa mukama yebazibwe oba ono muwala wa Pastor Tom Mugerwa. Karo Namugerwa ojja kutubuulira obanga ova mu Royal Family naye nga era kituufu ova mu Royal Family yeggulu li Chosen so tukyebaliza Katonda Tom Karo Namugerwa mukama yebazibe nnyo. Abaana nge mutuuma abaana mbatuumire ddala Pastor Tom Mugerwa mbatuumire ddala Tom Mugerwa olaba gannemuseke amalungi bwe ganyuma. Namugerwa
agamba ati praise God brother Steven nalose nga Pastor Miriam nga andagidde okwera kirasi ey'abaana n'enjera n'enjimala. Nangamba naye mu kirasi mulimu esefulya, nangamba nazo zitegeke bulungi nga ye bwazitegeka. Mukama yeebazibwe. Ekyo namba 2 n'agamba ndoota nga ndaba engatto zange nga bazikoze ripeeya, mbadde mu kisiibo. Okay, tujja genda mpola mpola, tujja kutandikira ku kyasoose. Walose ngola Pastor Miriam ng'akulagidde okwera kirasi n'ogimala, n'akulagira okwoza esefulya mu kirasi. Now kirasi erepresentinga kanisa, erepresentinga abaana ba Katonda, erepresentinga ekibiina. So bw'oba nga gambye okwera kirasi kuba kwegayira ku kanisa, simanyi oba kyobaddeko kubanga kirooto kiraga ng'ogimaliriza. Simanyi oba Mukama Katonda ayagala otandika okwegayira ku kanisa bw'onaamaliriza, oba nga weegayirira ne ku lw'obufumbo mu kanisa. Era sitiiru ku nsonga eyo y'abasingo, Mukama yeebazibwe nnyo. Nga n'amasepiki ge walabye gano nga nago gatereeza bulungi. Mukama yeebazibwe nnyo. So kye ndowooza kyekyo ku kirooto ekyo kya kwegayirira eri abagenda mu bufumbo, kwegayirira ku lw'abasingo, kwegayirira ne ku lw'ekibiina ewamu. Bw'obadde Mukama katabadde okwegayirira nga wakumaliriza, kati manya ekyokubiri nakyo kitegedde kyogenda okwegayirira mukwano gwange. Naw kyolina okutegeera ku kino ekirooto ekyokubiri kyogambye nga engatto zo bazikuba ripeeya. Naw nga bino bagamba nti engatto zirepresentinga magenda. So kati buli w'olotanga engatto zo bazikuba ripeeya, wakwadde engatto empya, manya mukwano gwange nti kuba kuddizibwa magenda go. Mukama Katonda agenda kuddiza magenda okuyita mu mugondera n'okubanga okola ekyo kyakugambye, ogobera eddoboozi lya Katonda. Bw'onaakola nga Mukama Katonda kyakugambye naawe agenda kukola byo. Nga bagamba mukole egyange nagenda kukola egyammwe. Kitegeeza buli Mukama kyagamba okukola kyolina okuba ng'okola, tolina kwekulembera. So ng'okulembera omwoyo wa Mukama ng'oyongera okukola ebyo Mukama Katonda byagamba okukola, ogenda kufuniramu omukisa ogw'amaanyi ennyo. Naw osobola okubuuza ku Mwoyo Mutukuvu exactly kikyagala weegayirireko, naye nga kyolina okutegeera ekisinga obukulu nti ogenda kubeera nga weegayirira, ogenda kwongera okuba nga weegayirira ku lw'ekkanisa. Yes, kati abamu mu by'okwegayirira ku lw'ekkanisa ogamba ate nze naneegayirirayo ebyange. Mukwano gwange nga weweereza Katonda mulimu omukisa ogw'amaanyi n'okusinga ng'ofokasinza ku bibyo gwe nga ggwe. So kiba kirungi okuba ng'ogondera Mukama Katonda mu nsonga eyo. Evelyn Namusoke agamba atya? Nalose nga ndi mu lusuku naye nga waliyo ki nga lulimu enseenene nga nnyingi nga lubikkiddwa wansi wonna, naye nga zaabadde nkongole. Ne ŋŋamba tebayagadde zikole ki? Tebayagadde zivunde. Bavudde bazibikka mu lusuku naye nga nze ndi mu lusuku. Mukama yeebazibwe. Tebagadde enseenene zibuuke, ensonga lwaki bazibeese mu lusuku. Naw kyolina okutegeera mukwano gwange, olusuku most of the times mu kirooto representinga bulokozi. Representinga bulokozi. So kakati Yesu yakola mu lusuku. Yesu yeki yegadde n'awaffe. Mukama yeebazibwe. Kakati tulina okutegeera olusuku luno nga representinga bulokozi, naye omukisa zino enseenene z'olabye ne bagamba enseenene zirepresentinga mukisa. Kimanyi abasinga mukimanyi ekirooto eky'enseenene ntera kigabanga homework, ne kati engeri kiriko olusuku kankiddemu. Enseenene zirepresentinga mukisa, olusuku representinga bulokozi. Kyendowooza nti enseenene zino z'olaba enkongole ezibikkiddwa mu lusuku. Enseenene bw'ekongolwa tesobola kubuuka, tesobola kudduka. So kyendowooza nti Mukama Katonda omukisa gwo gwonna akeza kukulaga nti guli wano, tolina walala olina kupaala. Guli wano mu lusuku, guli mu bulokozi muno, era omukisa guli omwo. So gy'onaakoma okubeera ne Katonda, gy'onaakoma okunywera mu bulokozi n'okumugondera, ojja kulaba nga enseenene ze zibikkiddwa omukisa gubikkiddwa, gugenda gubikkulwa. Guli ne Katonda, tewali gye gulaga. Mukama yeebazibwe. Gubikkiddwa, tegujja kuvunda.
so kyendowooza ekyo ku kirooto kyo kinene Mukama Katonda akuwa omukisa. Evelyn agenda namusoga agamba etya era naloose nga nzadde abaana 3 neŋŋamba kati wasigaddeyo motoka enaabatambuza. Mukama yeebazibwe. Nawo kyolina okutegeera ku motoka, emmotoka ebiseera ebisinga eripresentinga magenda, eripresentinga buweereza, ate abaana okuzaala mu kirooto kuripresentinga nabagamba nti ebisinga bwoba nga oli lubuto oba nga olina kyozadde Mukama Katonda aba alina kulaga waliwo kirina okuba nga kizaalibwa munda mu ggwe ekiba kigenda okukolebwa. So kati be bano abaana 3 bewalabye. Mukama yeebazibwe. Naye maybe waliwo ebintu Mukama Katonda byagala okukola mu bulamu bwo, byagala okuzaala mu bulamu bwo, naye ng'ebintu ebyo byetaaga okusumbibwa oba bannayogera ntya byetaagako mentorship, weetaaga okuyambibwa. Kyobola bugambe nti wasigadde emmotoka enaakola ki, enaatambuza abaana bano. Mukama yeebazibwe. Emmotoka nga begambe nti bwe buweereza. So maybe Mukama Katonda alina kyagala okukola munda mu ggwe naye nga kyetaagako support, kitaaga ogenda okuba nga osinziira, weetaaga okusomesebwa, weetaaga bingi, naye nga Mukama Katonda alabika ng'ayagala kuba nga akola naawe. Mukama yeebazibwe. So kati buuza Mukama Katonda wa wagenda okusimba, ogenda kukola otya? Omwoyo Mutukuvu ajja kukuyamba, ajja kukudirectinga. Naye nga waliwo Mukama Katonda byagala okuzaala mu ggwe. Be abaana 3 bewalabye. Nabagamba most of the times okuloota ng'ozadde abalongo is a double blessing. Nekino ekyokuzaala 3 is even beyond double. Mukama yeebazibwe. Matugo begatawulirako Bayibuli nga bwegamba, n'amaaso go begatalabako ebyo Mukama Katonda byetegese okukolera abakola ki, abamwagala abaana ba Katonda. Ono tataddeko linnya agamba praise God, me I keep dreaming chasing goats. What does it mean? Nawe kyolina okutegeera ng'omwana wa Katonda okuloota ng'ogoba embuzi. Embuzi si kisolo kirungi nnyo mu Bayibuli. Bayibuli egamba nti aligamba embuzi ku mukono ogwa kkono zigenda wa? Muve maaso gange n'azigoba, mwabakola ebyobujeemu tazimanyi. Naye n'agamba endiga zibeera ku mukono ogwa ddyo, ezo zo zaakuyingira wa bwakabaka bwa Katonda. Nawe bw'oloota ng'ogoba embuzi mukwano gwange, kyendooza nti kiba kirooto kyakugoba kibi, kyakuba ng'ogobera ddala ekibi mu bulamu bwo. Mukama yeebazibwe. Abakola ebyobujeemu embuzi oba ogitwala ku ttale kulya ng'ewalira, teyagala kugenda. Kati wemala okutuuka eyo ogitwala ku makya terya. Omusana gumala ndowooza kwaka obuddo ne guvaako, baguyita musulo, obuzizo obubeerako n'eryoka. Embuzi yamalala yamalala nnyo, naye ate endiga yeekoteka mutwe negoberera mukama waayo yonna gy'alaga gy'eraga. Mukama yeebazibwe. So embuzi ng'oloota ogigoba mukwano gwange kuba kugobera ddala kibi mu bulamu bwo. Oba ekibi kyonna ky'oba okyalaba mu bulamu bwo gobera ddala mukwano gwange. Bw'obadde olina ky'obadde oliko ng'osabira ng'oli mu kulwana olutalo n'olaba ng'ogoba embuzi ogikyesinga ogigoba, manya Mukama Katonda aba akulaga ekyo ekibi bw'oli mu kigoba, engeri gy'okiwangulamu ng'okigobera ddala mu bulamu bwo. Embuzi. N'omisani Jemba Angel agamba atya praise God brother Steven, nze naloota nga mama wange abala ssente nnyingi nnyo. Kati step mother najja musenge, ndooza ategeeza mu kisenge, mama wange abala ssente naye n'atandika okubala ssente, naye ng'asibye obugalo. Ne mugamba sumulula engatto zo, n'asamba nnyo. Okay, ne ŋŋenda okulaba nga agwa, obadde otegeeza n'osaba nnyo, sitegedde bulungi. Ne ŋŋenda okulaba ng'agwa wansi, neevulungula wansi, naye mubuliwo step mother mulogo. Kitegeeza ki? Yabadde nga aweese engalo. Yabadde aweese engalo. Katonda wange, ndowooza ng'asibye obugalo kwayisa okweka engalo. Kakati ng'era bw'olaba nti step mother mulogo, nawe ekimanyi ate mama wali mu kubala ssente, ate ye asibye engalo, bw'osiba bulogo. So kyolina okukola,
beera ng'olwanyisa eddogo mukwano gwange, beera ng'olwanyisa eddogo erikwata ebyenfuna byo, erikwata ssente zo. So waliwo ekyandikwa kyentera okukozesa no kyangu kyakwata mu mutwe ku bala 23 numbers 23 ligamba ti liddogo eriki Eriyisirayiri. Kati gwe munakyuzi ke banaakuloga ng'olina ekitalo ekifaanana bwe kityo ojja tubuulira lwaki baakuloze. Mukama yeebazibwe. Nkozesa amaanyi n'obuyinza ebyakuweebwa ng'omwana wa Katonda. N'ekyokwanyisa kirala kye mbawa nakyo kyangu kiri Luka 10:19 nti lwambadde amaanyi n'obuyinza okulinnya ku misota n'enjaba ez'obusago na buli maanyi ga mubi tewali kiri bakolo bina akatono. Mukama yeebazibwe. So nja kukola video ndowooza wano ku YouTube mbalage spiritual warfare scriptures ng'egyo zikozesaamu, naye nga tulina okutegeera nti waliwo eddogo eryakolebwa nti wano olutalo olimenyemenye n'obubonero bwali bwonna, all the patterns and cycles zonna ezitambulirako. Kale Omwami Mutukuvu akulembere mu lutalo luno. Ono bamuyitaani Olishaba Peace agamba praise God brother Stephen, ngezaako okubuuza Katonda andage omwami wange omutuufu, andaga boyfriend wange naye nga si mulokole. Boyfriend wo nga si mulokole, maze naye emyaka 5 mpulira mu relationship, ndoota nga ankyalidde ewaka bwe nnyingira okutegeka ennyumba ngenda okufuluma nga taliiwo, nga simulaba. Mukama yeebazibwe. Kakati nga sinaba kudda mu kirooto kyo bannange, bannakyuzi nabagamba your boyfriend girlfriend mubiveeko. Eno mubulokole tetubeera na boyfriend girlfriend. Eno mubulokole bw'olaba omuntu ekiddako kubuuza Mukama, omala okubuuza Mukama, kyensuubira nti ogenda okulaba omuntu nga weetegese. Mukama yeebazibwe. Gwe omusajja gwe ogenda okulaba omukyalo wasanga weetegese, oba tonaba kwetegeka gira osabira ebirala. Mukama yeebazibwe. Togolokosa sizoni etannatuuka ojja kutawaana nayo ya bwereere. Gano amagezi nga bawa. Bw'obanga oli musajja nga tonaba kutuuka kuwasa olya tonnaba, ekyo gira okireka. Oba okisabira well and good but totawanya bantu. Mukama yeebazibwe. Awulawo owulira ng'oli ready doesn't matter. Katonda yagaba obusobozi, go for it. Now lwaki njogera bwe nti nga mbagamba nti bino ebintu bya boyfriend girlfriend ng'abaana ba Katonda tebiri health eri emyoyo gyammwe. First of all bireeta obukabakaba, bireeta okwaka. Myaka 5 obukabakaba obuli awo bumanyi, okwaka okuli awo bumanyi. Boyfriend si mulokole, ndowooza otegeera kye ŋŋamba. Boyfriend si muki? Si mulokole, ate gwe oli mulokole. Kati ekituufu kiri nti nga tuzze ku kirooto kyo, Mukama Katonda kyagezako okukulaga nti you're just wasting your time with that person. You're just wasting your time. For now olowooza oli naye nga bw'olabye nti oli naye ogenda oyigira mu kino, ogenda okudda nga ogenze etegekera ye naye ogenda okudda nga agenze nga taliiwo. In other words oli most likely okusigala ng'oli wekka mu eno relationship. Now oba toli contented na interpretation eno, osobola okwongera okubuuza omwoyo wa Mukama, naye nga kyendowooza nti Katonda ayinza okukwagaliza ekiri better okusinga ekyo ky'olina. Abamu beera n'abantu for long, and let me tell you, bw'obanga oli mu relationship ng'olinawo omuntu already aliwo, kiyinza n'okukubeerera ekizibu okufuna omuntu ali serious. Kuba Katonda ebiseera bisinga tayagala kuleeta baana be nga abaana ba Katonda babeerera nga bakabirira Mukama njagala omukyala omutuufu, njagala omukyala bw'ati Mukama. Kati gw'oli eno oli mu boyfriend girlfriend, oza Mukama agenda mulaga ggwe. Mukama yeebazibwe. So kola ekyo Mukama kyakusuubira okukola. Weesige Mukama era weesige Mukama yekka. Abatali balokole baleke mu myaka 5 relationship tawanya mwoyo gwa bwereere, olindire Katonda agenda kwetera omutuufu ng'oyo taliiwo. Ne buli w'onaasaba Mukama aleeta omutuufu nga atali mulokole yaliwo ali awo, Mukama gy'aba akulaga busibe buliwo. So Mukama Katonda kyageza okugamba nti ogw'olina tolina ky'olina mukwano gwange, just burning your time. 5 years of nothing, ojjako obusibe. So wepositioning bulungi maaso ga Katonda. Mukama Katonda agenda kukweterayo omuntu omutuufu ava gy'ali. Naye kasita zino mukayinza obutakwetera mwana we kudda okubonaabona na boyfriend wo ng'ate asiibye ebisiibo by'ayagala omukyalo omutuufu ava eri Mukama.
atadde mu kutawaana ng'okyakubira ba X daddala gundi wankyayira ddala. Misaani ono agambye atya: Thanks brother Stephen, nze naloota maama wange ng'ayambadde sandoozi mu bigere nga zaakolebwanga bayibuli nga ekigere ekimu nga kirimu bayibuli ya bulaaka cover, ekirala ekigere nga kyambadde red bible cover. Mukama yeebazibwe. Now nga tumanyi nti mu bigere mulina kubeeramu magenda. Bwe tuddayo ne mu bitabo kya Befeso ne tusoma ku kyambalo Mukama waffe kye yatugamba okwambala ebyokulwanyisa eby'omwoyo. Okusinziira ku kyambalo ekyo mu bigere mubeeramu engatto, nga twenanise engatto mu bigere. Bayibuli egamba nga yenjiri eyaki ey'amazima. Okwetamba mwayambadde engatto ziringa bayibuli, kindowooza kiyinza okuba kiri connected ku ggwe. Mukama Katonda ng'ayagala oyambala magenda go g'olina okutambulira. Bayibuli egambye nga twambadde engatto mu bigere nga eki enjiri eyaki ey'emirembe, enjiri ey'amazima. Kati enjiri ey'emirembe, enjiri ye Yesu Kristo. Enjiri ge mawulire aga Mukama waffe Yesu, okuva kwe mu ggulu okukka ku nsi, obulamu bwe yatambuliramu, okubonaabona kwe, okufa kwe, okugemagobe gye yagenda n'okuzuukira kwe, okugenda mu ggulu n'okudda. Enjiri yaki ey'amazima. But like I said, ojja kubuuza Mukama akubuulire oba nga ezita takitukubuulira njiri. Mukama ajja kubangira okuba nga clarifyinga ku nsonga eno, kuyitibwa nga bwe kulina okubeera. Simanyi bamu mulokole oba si mulokole. Ebiseera ebisinga baffe babeera bansi. Babeera mulokole nga ye ekirooto kibeera kiyata kiti ku ye direct, oba ojja kimubuulira. Mukama yeebazibwe. Wabanga si mulokole, most of the time kiyinza okuba nga kiri ku ggwe, kubanga ebiseera ebisinga Mukama Katonda akozesa nnyo abazadde baffe mu birooto okumurepresentinga. Mukama yeebazibwe. So kyokugera okuba nga obuuza Mwoyo Mutukuvu ku nsonga eno, bakitata kiti ku magenda and probably n'obuweereza. Mukama yeebazibwe. Musumba nze Evelyn Namusoke, ndoota nnyo ebire nga mbikwatako, era naloota emmaanu ng'egwa nempita abantu bajje balye naye nga tebafaayo. Nze n'endya naye ng'emmere yabadde mu kika kya keeke naye ng'ewooma, ng'erimu buli kirungo kyonna. Mukama yeebazibwe. Kakati mukwano eno Evelyn nakaddamu kino ekirooto kyondooza kyakusatu mu eno video, naye kyolina okutegeera oleka okuyitibwa okw'amaanyi. Mukwano gwange oleka okuyitibwa okw'amaanyi. Okukwata ku bire kuba kukwata ku Katonda. Otunula mu Bayibuli mu ndagaano enkadde, Mukama Katonda abaana ba Isirayiri yabakulemberanga n'ekire. Mukama yeebazibwe. Baatuulanga waggulu ng'ekire bwe kitambula nga batambula, bwe kiyimirira nga bamanya akaseera kakuyimiriramu, kakuwummula, bwe kimuuvinga nga basimbula. Emabega Mukama Katonda n'abaterayo empagi eyaki ey'omuliro. Era ebiseera bingi nnyo Mukama yakkanga mu kire n'ayogera nabo mu kire kyennyini nnyini, the cloud. Era ebiseera bisinga ng'okulaga ekitiibwa kya Katonda ng'ekire kigwa mu kifo ekyo, oba ku tenti ya Musa oba ku Musa. Era ne Yesu bwe yali ku lusozi, the mountain of transfiguration, ekire kyakka. Ekire kyakka, omwali Eriya, omwali Musa n'ani omulala. Mukama yeebazibwe. Abaali bazze ne boogera naye. Ekire kyakola ki? Kyakka. So ekire kiraga ekitiibwa kya Katonda, ekire kiraga presence ya Katonda, okubeerawo kwa Mukama. Nawo kati bwe tudda ku maano, emmaano yali mmere eva mu ggulu okusinziira ku ndagaano enkadde, n'ate emmaano kye kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda yeki y'emmaano. Ate bw'otresinga bulungi, bwongera okustadinga emmaano eno, gwe mubiri gwa Kristo. Yagamba mutoole mulye ku kino mwenna. Mukama yeebazibwe. Anti guno gwe mubiri gwange. Kakati ekituufu kiri nti kulya Yesu, kulya kigambo kye. Kyenooza nti Mukama Katonda ayagala oyongera okukirya kino ekigambo kyewalabe nga kikola ki, nga kikuwoomera. Mukama Katonda ayagala oyongera okuba nga ostadinga ekigambo kye, oyongera okuba nga omwebulizaamu, omulye yenna.
Mukama yeebazibwe. Bw'otyo bw'ogenda okulaba ekitiibwa kya Katonda kino ekiro kyewalabye. Of course abantu bo beesuleyo gwa naggamba ng'era babayise balye naye nga tebafaayo, but Katonda ayagala ggwe nga ggwe obeere n'enkolagana naye ggwe eyo eri paasono. Bw'ogamba okubuulira enjiri babuulira enjiri naye kati ggwe tofa kwabo, gwe fokasinga ku ggwe nga ggwe. Obuulira enjiri babuulire naye ggwe beera ne strong relationship with the Lord. Soma ekigambo kya Katonda kubanga kiramu ate era kikoze. Ono agambye ati Ebirooto ndoota nnyo omwami wange ng'alina abakyala abalala abamukaayanira, n'oluusi ng'alina abawala bafunyisiza embuto. But ye n'agamba balimba, ayagala nze. That's what I always dream whenever I pray for him. Mukama yeebazibwe. Kaakati simanyi oba mulokole oba si mulokole. Now ebiseera ebisinga okulota ebirooto bwe biti bwe baba tebivudde mu ndowoozayo, waliwo abantu abalina ebirowoozo, omwami wange alabika ayenderooza ngu bino byoloota. Mukama yeebazibwe. Obeera obubaka obulaga sometimes maybe omuntu ayinza okuba nga akemebwa omuntu akemebwa. Mukama yeebazibwe. Katonda alaba ebintu ebigenda okujja. Sometimes ayinza okuba nga mubuliwo ayinamu okusoomoozebwa obwenjawulo mu eri eyo, era nga bw'omusabira ekyo Mukama Katonda kyalaze ky'oba osaba. Bw'oba osaba katonabako kyakubikkulira, tolinda ekyenyini nga bwakibikkudde ky'oba okwatako. Mukama yeebazibwe. Kubanga ojja kulinda ekintu nga Mukama Katonda ayogera kigenda kubeerawo, ate gwe n'olinda ne kimala okutuukawo n'owooza nabirootanga. Mukama yeebazibwe nnyo. So munakyo ze nina bolabanga embeera bw'eti mu maka go oba mu birooto, mukwano gwange manya nti Mukama Katonda abagamba obeeko kyokola mu ssaala. Takugamba bugambi just kubulya bulizi, no, ayagala obeeko kyokola kubanga essaala ekyusa ebintu. So kyonoza nti muteeke maaso ga Katonda musabire, omenyemenye enkwezi omulabi sitaani zonna zaataddewo, omunaazeemu buli muntu yenna omuteekemu ggwe. Kansuubire nti gwe nnamba emu waliwo okubanga bamukaaniranga waabwe. Mukama yeebazibwe. Ng'oli namba 3, namba 2, namba mmeka nga gwe wayingira amaka g'abantu. Betty dreamed dressing a golden dress. We are in line going forward. What does it mean? Now banange bw'olota ekintu kyonna nga kiri mu colors, genda onoonye colors. Nasomesa colors ne golden color nagyogerako. Ogenda mu YouTube channel n'oteekamu okuloota colors, kitegeeza ki by Brother Stephen. As simple as that. Ojja bwengera okuyiga ne colors ez'enjawulo. Eno golodi ya bwakabaka bwa Katonda mukwano gwange ekiikirira ggulu. Sobola otangu yambadde ekiteeteeyi kya golodi, kyennowooza kiraga kitiibwa kya Katonda okuba nga kirabisibwa mu ggwe. Naye ky'olina okutegeera, Bayibuli egamba golodi ayita mu ki? Gold is refined by fire, ayita mu muliro. Mukama yeebazibwe. Kati okwambala ekiteeteeyi kya golodi, either oba oyise mu muliro oba ogenda kuguyitamu nga bwenga obunnabbi. Ogenda kuguyitamu and you must keep going forward. Mukama yeebazibwe. Kati nga bulaba ngu oyambadde ekiteeteeyi nga muli mu layini mugenda mu ki? Mu maaso. Ekiteeteeyi ky'oyambadde kyekyambalo kye kiraga bw'oyimiridde mu nsi ey'omwoyo. Like abaloota nga muli bwereere, muloota oyambadde enziina, ngoye za bituli, mane bw'otyo bw'oyimiridde mu nsi ey'omwoyo. And most of the times okuloota ekirooto kino oyambadde kala eya golodi, kiyinza okujja ng'obadde mu kusaba n'okusiiba, kiyinza okujja ng'obadde weewaayo nnyo maaso ga Katonda. Mukama yeebazibwe nnyo okulaba ng'oyambadde ku kiteeteeyi kino ekya golodi. All colors ez'enjawulo nabagambye bwa tonnalaba colors, genda onoonye colors, video colors, ojja kuba ng'ofuna ebyokuyiga bingi. Wano ku Chozi n'ebyokuyiga bingi nnyo. So oba ng'oli mpya mukwano gwange, subscribing okonnekadde, olimu okumisinga vidiyo zaffe ziteekayo buli lunaku. Mukama yeebazibwe. Ate tukola ku birooto byokka, nitukola ne ku vidiyo endala. Suubira nziri important okubanga Katonda yandiyagadde okuba ng'obitegeera. Number 2, ogambye otya? Ono mulala bamuyitaani Komujuni Susan agambye, hello people of God, what is it? Okay, the meaning of what? Removing the down tooth
from your mouth. Thanks brother Stephen, God bless you. Okay, God bless you to my sister Susan. Kati ebisebisinga okuvaamu amannyo ku maaso kutambulyako ekiswalo. Mukama yeebazibwe. Ng'erinnyo oggyemu lya maaso kutambulako ekiswalo. Sometimes kubeerako maybe omwego olugamba naye nga sisinga bagenda kubanga wajjawo ekiswalo mu bulamu bwo. So you have to pray against it. Toluzinga linnyo n'olowooza nti mukwano gwange obwo obuwanguzi. Nedda sometimes kibeera kiswalo ekyagala okujja mu bulamu bwo. Simanyi trick ky'omulabe gy'agenda kukozesa, but you just pray against it. Just because we said something tekitegeeza nti kigenda kubeerawo, whether good or bad. Mukama yeebazibwe. Bwebanga Mukama nalina ekirungi kyakusuubiza 10 kikireemingire mu ssaala. Bwebanga waliwo ekibi kyonna kyewabikkuliddwa kirwanyise mu ssaala. Namuganga na shifu nozanya kuyita shifa. Shifu ogamba otya? Mukama yeebazibwe. Praise God. Most of the time I dream of wearing a uniform, but very smart, but in different places with my former colleagues and headmistress. But my colleagues are at university, but me, I am in UAE working, and I just stopped in all level. Number 2, most of the times I dream being promoted and attending classes. Mukama yeebazibwe. Nnyo naawe tukyagenda ku kyasoose. Okuloota nga oli mu kiraasi ebiseera ebisinga ogambye ng'oyambadde ne uniform. Bw'oba ng'oli mu kiraasi ziizo wasomeranga mukwano gwange kiba kirooto kyakudda mabega. Kino kyogerako almost buli video n'aba yakirose nga adda ku ssomero. Ng'oloosozeeyo ku ssomero eri primary kiraasi ze wasomerangamu, sign of backsliding, sign of setbacks. Mukama yeebazibwe. Kudda mabega oluusi mu nsi ey'omwoyo, oluusi mu buliwo ng'ogenda kulumbibwa ebintu ebikubwe odde mabega. So you just pray against it n'oyambala amaanyi ng'omwana wa Katonda. Number 2, ogambye eroota ng'ogenze mu classes oba promotinga. Nawe kino tekiba kibi, aneke ebyasoose. Bw'obanga bapromoting ogenda ku university, ogenda mu higher classes, ogenda mu institutions, kiba kirooto kiba kiraga kusitulibwa. Mukama yeebazibwe. Kiraga kuki? Kusitulibwa ng'omwana wa Katonda. So kyonooza nti Mukama Katonda agenda kusitula okujjayo byonna ebikukwata ebikuze mabega, agenda kujjayo mu linnya erya Yesu. So wekumire mu kunoonya Mukama, wekumire mu kusaba. Bamisaani ono tekulirinya agambye praise God brother Stephen, help me, I dreamed dead man. See dead man. I dreamed dead is chasing me. I stand and ask her, do you see me? She left me. Brother, what does it mean? God bless you. God bless you too. Erinnya siritegedde bulungi. Nga akutumiddeko yonna gy'oli. Olota omufu akugoba emisinde n'oyimirira n'omugamba, ondaba, do you see me? Natambula n'agenda. Mukwano gwange omufu okubanga akugoba gino gibeera myoyo. Sometimes okutambulako eddogo, sometimes ogwa myoyo gy'okufa, sometimes okubeera nga waliwo obusibe. Olina ky'ogenda okukola, olota omufu akugoba akuzzaayo mabega. Mukama yeebazibwe. Goba ayagala kukulya. So manya nti enaataaka mukwano gwange ky'olina okukola obukubi, enaataaka okuva ew'omubi. Simanyi oba gwe gusoose okuloota abafu oba baloota nnyo kiba kirala, naye lwana bulwanyi otalo mukwano gwange. Nomise Prosi Nasimbwa agamba atya praise God, naloota nga Pastor Tom atugamba tweteeketeeke bagenda kusuula bbomu. Twali ku church kati abantu ne balinnya taxi. Kitegeeza ki? Ndi Saudi. Ati mukwano gwange okugamba nti weteeke bagenda kusuula bbomu, era bbomu zigenda kugwa. Bbomu bagenda kukola ki? Bagenda kuzisuula. Nawe kisinziira circumstance mw'olootedde ekirooto kino. Wayinza okuba nga waliwo nga kiri direct nga kya ggwanga, naye ate kisobola okuba nga mu nsi ey'omwoyo Mukama Katonda alina kyakugamba. Omanyi n'omulabe Setaani naye asuula ki? Asuula bbomu. Asuula bbomu mu bulamu bwo n'obwo n'ebiwabo.
Mukama yeebazibwe. Nja okuddukira eri Yesu ate n'otagalira mu nsi omulabe ng'asudde bbomu. Kati kye ndowooza nti osoboza Mukama oba kyaggwanga kuba mubuliwo bbomu batera zitega oba kya kkanisa. Mukama Katonda anaatwawulirawo weewaawo. Praise God, Musumba. I'm Joy from Saudi. Now I have been fasting for the God to show me the right path. Okay, and for my destiny and divine connection to my husband. Connection to your husband. Then today I dreamed nga Nazara wazaala omwana omu muwala ng'ajjudde obuli. Wali otegeeza obubi simanyi. Then you saw someone giving you old shoes as a gift and a big trouser, but zabadde mumativu. Please Musumba, help me to know the meaning. Okay, because I don't want to lose my season. Kati mukwano we kyendowooza nti omwana ono ajjudde obubi, wabeerawo okwegayirira, wabeerawo obutali butuukirivu oba okwegayirira. Now ebiseera ebisinga bino ebirooto by'abaana babiroota mu considering ochekinga nga tolina history ya abortion yonna gye wakola. Kubanga n'ebirooto bya abortion bitera obeeramu abaana bwe bati. So sooka weenenye obutali butuukirivu. Ono mwana gw'olabye omuwala gw'azadde nga ajjudde obubi. Ate okulutanga bakuwa engatte enkadde mukwano gwe oba tewali magenda n'empale ennene. Nawe obanga obadde olina omuntu specifically gw'obuuza Katonda nti Mukama ono ye mwami wange, n'oloota nga ofuna mpale ennene, engatto nkadde, omwana alina obubi, mukwano gwe manya nti ezo na indicators zikulagirawo nti oyo nedda. Mukama yeebazibwe. Empale ennene eba tekutuuka. Kabonero akalagira ddala nti empale gy'ogezaako okwambala mukwano gwange nnene ejja kugwa. Edawayo gisibamu luwuzi. Mukama yeebazibwe. Batumiddeko abalina obufumbo nga basibamu luwuzi. Mukama Katonda abakolere ebyekisa. Empale watwala nnene kati osibamu luwuzi. Mukama yeebazibwe. Mukama ajja kukola ebyekisa, temufaayo. Naye sisita wange kyekyo. Naye ng'abanga tewali muntu yenna manya nti waliwo obusibaawo, olina okuba ng'osabira amagenda g'obufumbo. Mukama Katonda anaakola ki? Anaakola ebyekisa. Ezo engatto z'okodde nga toli mumativu n'empale ennene. Ono bamuyise ani? Bamuyise Abitegeka Evelyn. Kale Abitereeza, Abitegeka. Brother Stephen, how about dreaming raw mangoes and fresh beans in the garden? Nayenga mbyegomba, though we were not yet, both were not yet ready, just wishing to eat them. Mukama waffe mulungi yeebazibwe. Kyendowooza nti mukwano gwange Mukama Katonda ayagala oyongera okuba ng'obala ekibala kyendowooza nti ekyobugumiikiriza. Oyagala kulya bitennaba kutuuka, miyembe mibisi, bijanjaalo tebinnaba kwengera naye gw'oyagala kubirya. You wishing a lot. Era ne mu bulamu bw'obuliwo oyinza okuba nga you wishing a lot. I wish I could have this. I wish I was here. I wish singa nfumbirwa. I wish singa oli mu wishinga nga sizoni zo tezinnaba. Mukama yeebazibwe. Kati ebyokuloota emisana biveeko, biviireko ddala. Yambala bwambazi manyi na buyinza. Sizoni egenda kutuuka n'egenda kuzina okusanga oyambadde ng'oli mu maanyi, okusangira mu bunafu ekuyitako. Yes, Mukama yeebazibwe. So akyendowooza nti yambala manyi n'obuyinza ng'omwana wa Katonda. Imiira bulungi zimbe enkolaganayo ne Yesu. Ebya I wish biveeko. Abala bannange otaddeko ne bumugi wano obukaaba because you wishing. Kyekyo mukwano gwe kyendowooza nti kibala kya bugumiikiriza. Tegeera ebiro n'ebiseera byonna babikola ki? Bijja va mu fantasy. Onoomuyita Silivia agambye okuloota nga Musumba akusabira kitegeeza buwanguzi. Ky'obadde
okola ki osaba Mukama oba atuukiriza ky'obadde osaba. Mukama yeebazibwe. Ng'oloota musumba akusabira kaba kabonero ka kusumululwa. Mukama Katonda ebiseera bisinga akozesa nnyo nabagamba omusumba, akozesa nnyo abazadde baffe, akozesa nnyo pulezidenti, oloota pulezidenti. Mukama yeebazibwe. So kiba kirooto kirungi nnyo kya kusumululwa. Ate munaye ne mu birooto bino Mukama agabiramu obanga bite mafuta. Mukama yeebazibwe. Osobola okuloota nga bakufukako amafuta mu kirooto, osobola okuloota nga bakwawula mu kirooto. Mukama yeebazibwe nga musumba akwawula, omusumba akuwa omulimu naga guno gwe mulimu gwo. Mukama yeebazibwe. So basumba baffe Mukama bakozesa nnyo mu birooto okuba okurepresentinga Katonda ye nga ye. So kyoto kirina buzibu, kyoto kya buwanguzi, kyoto kya kusumululwa, kyoto kirungi. Olwamisaani Nangozi Giadis agamba ati praise good brother Stephen, nze naloose nga nyambadde sapatu nga nkadde ate nga za kibaliga naye nga si zange, ate nga waliwo eyampa nyambalemu, kati nga njagala kugula kubanga ezo nali sizaagala, naye nga wentuuka ku dduuka nsangawo layini nga mpanvu, abantu nga bangi abaagala okugula, naye nga buli lwenzijja okugula ssente mba oba zikoze etya nzeerabiddeyo ewaka. Kitegeeza ki God bless you. God bless you too. Abandiitire sister waffe Giadis. Nakyendooza ku kyoto kyo kino nti nga bwe nabagambira nti ekintu kyonna ekigenda mu bigere ebiseera ebisinga gabeera magenda. Kati ne zino sapatu zoyambadde ate za kibaliga, mukwano gwe kiragira ddala toli mu magenda go. Mukama yeebazibwe. Kiraga toli mu magenda go, either baagawanyisa kubanga muntu mulala yakuwadde oyambalemu. Toli mu magenda go mukwano gwange, weetaaga okuba ng'osabira maki, weetaaga okuba ng'osabira magenda. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo. Nawe nabagamba wano banakyoze ni kyemulina okutegeera abaana ba Katonda nti nga bwe tukwata ssente n'ogenda ku dduuka n'ogula ebintu, essente ezigula ebintu mu nsi eyo mwe nabagamba kye bayita saddaaka, sacrifice. Whether ba sitaani whether ba Mukama, naffe twewaayo Bayibuli tugamba kuwa emibiri gyaffe nga saddaaka. Kakati nga gwe mwana wa Katonda olina okutegeera kati okugamba nti gula, ogenda kugula ngatto, kitegeeza kusabira magenda, to offer yourself, tukunoonya Katonda, kwewaayo mu maaso ga Mukama okusabira magenda. Mukama yeebazibwe. Layini nnene frustratinga, kitegeeza ki? Layini kitegeeza obugumiikiriza, kitegeeza okulindira Mukama. Olaba waliwo abantu bangi. Yes, Mukama Katonda alina bagenda okusooka okugjawo, ndina wakugjawo, kitegeeza nti olina okunoonya Katonda naye mu kaseera ako olina okubala ekibala ekyaki ekyobugumiikiriza. Mukama yeebazibwe. So sabira magenda mukwano gwange, ssente okuzirekayo kiraga mwoyo gwa bugayaavu, mwoyo gwa butabeera siriyasi obulokozi muno. So olina okubeera siriyasi, beera ng'oyimiridde osabira amagenda go mukwano gwange. Ebisapatu ojja kulaba ng'obyeyambudde bw'onaakikola ekyo, kulaba otaddemu engatto mpya oba ng'ofuna engatto mpya. Mugenda gwetalimu agatali gagaago tolina gy'olaga nago. Agnes ani Nyera Mugisha agamba ati homework. Okay, Agnes akola homework, agamba okuloota nga bakola ki, abasumba bakusabira ne bakugamba nti osumuluddwa, kitegeeza nti ekyo ky'obadde osabira okisumuluddwamu oba ebibadde bikusiba obisumuluddwamu. Thanks ya webali nnyo bali eddala sister ffe, kirooto kya kusumuluddwa bannange. Awo nno munzizizaamu amaanyi, munzizizaamu amaanyi. Mukama yeebazibwe nnyo. Katweyongereyo. Manda Joy, si Manda, Amanda Joy agambye praise God brother Stephen, naloose nga ngenda ewaffe ewa taata, naye nga waliwo abasajja 3 nga basimyewo ekinnya mu kkubo ne bagamba nti gwe
olagawa watwegaana ddayo eri n'abaana bo kitegeeza ki? Mukama yeebazibwe. Kakati bano abasajja basatu be walabye tulina okutegeera nti egyo myoyo gyakika ndowooza aba bagamba nti wabeegana kubanga bwolokoka endagaano z'ekiko zeekutwako n'ozeeyambula n'ozeggyako these ancestral powers. Nawo abagezaako okubanga bateeka emisanvu mu kkubo, kuteeka ebinnya mu kkubo, omanyi Bayibuli etugamba tambule mu kakubo akafunda. Mu kakubo akafunda kakolebwa Mukama. Mukama yasalawo ki ky'osanga ku buli siteegi ya luguudo wonna. Mukama yeebazibwe. Bwekongera ofunda Katonda nga yabeerawo okulaba ng'okayitako bulungi bwe kaseerera ye bw'ali okukukwata. Kati ne mu kikubo kya Sitaani bwe kiri. Sitaani yasalawo ki ky'ateeka mu kkubo lye. Oba okyatambula n'osanga ekinnya n'ogwayo, oba okyawoloma n'akkuba engolo, oba okyali awo kugamba omuntu n'afuna accident, oli n'afa, oli n'akola kikugamba ye okubula Sitaani bwe lityo ggazi. Naye nga bwe liri eggazi lirimu emitego, lirimu okukaaba, lirimu okufa, lirimu okuluma obugigi, lya bulumi nnyo. Ate Sitaani tagenda kukuyamba. Ate ne Katonda nayagala kukuyambira mu kkubo funda. Mukama yeebazibwe. Kati okulaba bano abateeza emisanvu, abateeza ogunnya, mukwano wemanya nti ezo ndagaano za kika, egyo myoyo gya kika egyagala okuba nga gikuseetinga. Naye ngagikulanga ki? Kulokoka. Weerokosalokosa wagyegaana kati. So kati beera ng'ogyokya giwe ffe agigobere ddala mu nnyumba y'owammwe, gigobe eri obulamu bwo, ate omenye strong zona giclaimingira. Ate ekirungi gino wazikutula dda kitegeera nti wagyegaana. Nga ddala wegwegaanira ddala endagaano ezo, ate omenye n'emisanvu, teweerabira kugyayo misango gye bakuteereddewo. Kisa kye agamba atya? Praise God Brother Stephen. Naloota nga ndi ku ssomero nga omusomesa eyafa ng'ali mu kugamba results, ng'ali mu kugaba results. Unfortunately, even my sister got the results. Naye nze we nagenda wagenda okukola ki? Nkikola kya? Kanziremu nsome. Unfortunately, even my sister got the results. Naye nze we nagenda okufa, zategeeza okufuna ezange, omusajja najja n'aŋŋamba nti ggwe olina okuleeta leesu ey'okwesiba. N'ekirala naloota nga family ya my husband to be nga bampa ebisumuluzo by'emmotoka. What does it mean? Ekirala naloota nga tuli ku mbaga n'omwami wange, but immediately we twava mu church I found myself without shoes and my husband told me that I will buy for you more. Mukama yeebazibwe nnyo. Okay, ebyoto biri bisatu naye tujja kgenda mpola mpola mpaka nga tubimazeeyo. Kakati ekyasogera ddala yaloota omusomesa eyafa ng'ali mu kugaba results. Sister we n'afuna results, yo bwe yagenda ofuna ezize bamugamba leeta leesu, naye nga naye yali agenze funa zize. Naw kyolina okutegeera ekintu kyonna kakita kiyingiramu omufu, manya nti mukwano gwange ekyo kiba kifudde. Mukama yeebazibwe. Ekyo kiba kifudde. Omufu ate yabawa results after all the sweat, after all the reading, after everything, tusawa yakufuna results ate mufu yazibawa. Kyendowooza nti ojja kulaba ng'olina kye bayita failure at a major breakthrough point, nga olinawo ogenda ng'ebintu byonna omaze okubikola, oba olinawo obadde ogenda okubotolera naye nga failure wejjira. Mukama yeebazibwe. Manya omuntu ng'amaliriza byonna naye ng'afuna disappointment ku ssaawa esembayo. Disappointment ejja nga mutuufu tomanyina gyevudde, ng'omwe gwa disappointment oba failure ku kaseera ka breakthrough. Ono omufu ajja okubawa results. Ate bagambye olina n'okuleeta leesu, olina ofuna results zo ndowooza. Ogyesibe.
kakati ekirala n'ogamba nti olota your husband nga bamukwata ebisumuluzo by'emmotoka. What does it mean? Nawe kirina okutegeera emmotoka eripresentinga magenda oba buweereza, ebisumuluzo biripresentinga buyinza na access buyinza. So kindowooza nti kino kiba kirooto kirungi ekiraga nti omwami ye mutuufu. Nawe bwe tugenda kukiddako wano oyinza obuzaabuzibwamukko kigambye nti immediately bwe twava mu church I found myself without shoes. What does it mean? Nawe kyolina okukola olina okuba nga osabira obufumbo. Oyinza okuba nga tolina magenda ga bufumbo, amagenda g'obufumbo nga tokola ki, nga togalina. Kituufu naye nga amagenda g'obufumbo so okuba nga omuntu mutuufu naye ng'okyaliko obusibe, manya ebintu biba tebijja genda buki bulungi. Ekyo kituzaayo eri ku kirooto kye twasoose okufuna ekya failure ku major breakthrough, ng'ogenda kuwangula sawa ya kuwangula naye ate n'ofuna ki failure. So kyendowooza nti yongera okuba ng'osabira relationship eno, yongera okuba ng'ogiteeka maaso ga Katonda, yongera okumubuuza kubanga most of the times ekyobutaba mu ngatto kiba kiraga nti tewali magenda mukwano gwange. Kati obutaba na magenda sometimes kisobola okutambulirako omuntu okuba nga si mutuufu, ate obutaba magenda kisobola okutambulirako obusibe obukuliko gwe ng'omuntu. Mukama yeebazibwe. Naye kati kiri ekyokuba nga bamuwadde obuyinza kiyinza okubeera positive kati ate kino naye nga kiraga tolina magenda. So nze ngamba sokodiringe n'omufooli gwe twalabye eri waggulu akutte gwe ne sister wakutte famire yammwe, odiringe naye nga betwongera okukkiriza Katonda anti banange abaana ba Katonda anti ngo ebintu byonna bikiriyalinze bulungi mu nsi ey'omwoyo. Eva ku bino nti ndoota nfudde, ebyo birala naye bino ebyobusibe obulabikirako ddala. Mukama yeebazibwe. Kubanga ebiseera ebisinga abamu bw'olangirira okufumbirwa otandika okuloota ng'ofudde, otandika okuloota ebintu ebyenjawulo biki accident, ebyo birala ezataaka za mubi. Naye mubi alumba nnyo. Ebirooto ebandootako nga ngenda mu mikolo tobimanyi nabimanya. Olaloota mwagudde mu luzzi n'omukazi, oli aloota accident, oli aloota kiri, buli maanyi gonna gagolokoka. Naye ate twebaza Katonda kubanga ffe tusigala tuli bawanguzi n'okukirawo. So sister waffe Saaki nga bwalabye nga omwami agamba ajja kugulira engatto endala, mujoyininga emikono musabe mwegayire Katonda ku lw'obubaka obwo, tuyinze tulabe Katonda ekinaavaayo ewuwe. Ono wamisaani Namara Rita agamba praise God, naloota nga nina omuceere mu kaveera ka bbulaaka naye nga nina siringi erimu omusaayi mu kaveera ako kennyini, nenjagala mbisuule mu toilet naye nga waliyo abantu bangi nennoonya wembisuula ne wambula. Mukama yeebazibwe. Now nabagamba nti ebiseera ebisinga omuceere guli representinga mukisa. Kakati ate sister waffe alaba nga yalina akaveera ka black kalimu omuceere, ate n'aloota nga era mulimu empiso. Agambye siringi kyekino ekibomba ky'empiso ng'ojja kukana akafumita, naye ekibomba ky'empiso ekibeeramu eddagala ye siringi. Ng'agamba ng'erimu omusaayi, n'ayagala bikasuke, teyabyagala bulungi, n'ayagala bikasuke naye nga buli watuuka bikasuka kutoninga nga waliwo ekyabantu. Now toy representinga dumping place we twenenyeza, toy representinga kwenenya, kwetukuza amaaso ga Katonda sebisinga. Kakati ekyoto kino kyendowooza nti Mukama Katonda akulaga nti omukisa gwo mulimu omusaayi. Kati omusaayi sometimes gubeera saddaaka, sometimes gabeera masabo, oluusi tewagendamu, oluusi endagaano ezaakolebwa. So wetaaga kuba nga weenenya ku lwa musaayi, wetaaga kuba nga weenenya ku lwa zisaddaaka, wetaaga kuba nga weenenya bino ebikutta omukisa gwonna nga biriko omusaayi. Kyendowooza ku kyoto kyo kino naye akwesa omusaayi gwa Yesu kubanga weenenya. Nawe kino ekyokulaba nga waliwo abantu ebiseera ebisinga Mukama bakulaga nti okwenenyako tekugenda wala, okwenenyako tekutuukayo. Mukama yeebazibwe. Kwenenyako kwa kumpi. Buli wobeera mu ssaala wonna n'olaba oba mu kirooto ng'ogezaako
saba nenkulaba nga toli and comfortable mu kifo Mukama bakulaga nti weetaaga concentratinga distractions z'amaanyi oluusi abamu oluusi w'osabira abamu oluusi birowoozo nga tosobola concentratinga so Mukama ayagala ofukumula omutima gwo oba weenenya ofukumula omutima gwo maaso ga Katonda ng'omuwona bwegangu weegayirira omuntu Mukama yeebazibwe nga bamusobeza bwe tobanga weegayirira maaso ga Katonda nga weenenya bane mulekerawo okwenenya nga mulinga baduulira Katonda ku bibi bye mwakoze wabbye kati Mukama Katonda nabbye Mukama nayenze olinga mwewaanirirako obwewaanizi Mukama yeebazibwe so leka tujje n'omutima gwa Katonda Bayibuli egamba emmeeme emenyese Mukama taagigaye nga jangu mu maaso ga Katonda n'omutima ogumenyese wakwalinga omutima gwa Katonda okome ku mutima gwa Katonda nakunaza nakutukuza era ajja kukuwa omutima ogugwe gwagamba nti ayitujja mu mitima egijinja tuwa emitima egyaki emigonvu no bamuyita Maggie Powers agamba atya praise God nze nalootanga nongoosa oluggya lwe waffe kati nali nkyalongoosa nensanga enko esaaniiko libamaze okuliramu emmere y'amatooke nga balyanise waggulu ku kitooke naye nendijjayo nendisuula wansi kakati kyenjagala okugamba kyoto kino gyekitandikira nga olongoosa oluggya lwe wammwe nebagamba kuba kwegayirira kati gy'oloota olongoosa Mukama gyaba kugamba okwegayirira si buli woloota ng'olongoosa Mukama bakugamba oyinza okuloota ng'olongoosa ku kkanisa ate nolowooza nti Mukama agamba beewammwe nedda so kyendowooza nti kino kyakwegayirira ku nnyumba yeewammwe Mukama Katonda agenda kubanga akujja yonna gye babateeka olaba esaaniiko lino baaliwanika waggulu kyandibanga waliwo magenda gammwe agawanikibwa waggulu naye nga Mukama Katonda agajjayo mu linnya erya Yesu so katukirize Katonda esaaniiko ly'emmere baaliwanika praise God brother Stephen gift naloose waloose eki gift nga ebisaanyi bya white entering into my room very big moving first so I started sweeping them out they started running back out kindly what does it mean thank you for ministering God bless you olabika oli mupya sister wange gift olabika oli mupya now ojja genda olaba video ejja kwongera okunnyonnyola ebirooto ebiraga eddogo by brother Stephen ebirooto ebyo nabikola so kati okuloota ebisaanyi ebiseera ebisinga libeera ddogo liba lisindikiddwa eryobulamu bujawula wano walabye ng'obyera nga biddayo mabega so what you need to do is to fight witchcraft simanyi exactly who is doing it but you can inquire from God amukubikkulire kati wamukubikkulira tomukyawa tokola ki mwagale musonyiwe n'ekyawa sitaani amulimu gw'oba odiringa naye gyemyo egisindikiddwa so yokya buli ddogo lyonna eddogo tuliwangula tukyandoza nja kukola video ekwatagana ku ngeri y'okuwangulamu eddogo olina okumenya endagaano zonna ezikolebwako ng'eddogo baliramirizako ebigambo oli ekyandikwa kiri mu Isaaya 5:17 nti ekyakuwanyisa siwesa edda kye kigenda kulaba mukisa bongera n'osoma ojja kulaba ng'ekyandikwa kigamba nti na buli olulimi olugoka ku lulwo Mukama alisingisa omusango so abagolokoka mu masaba abo Mukama ajja basingisa omusango abalaamiriza ebigambo tebigenda kulaba mukisa Mukama yeebazibwe kubanga teri kyakuwanyisa siwesa edda gy'oli kigenda kulaba mukisa so kyolina okutegeera eno ataaka ya ddogo ayimirira ng'omwana wa Katonda olwana olutalo ate era ogenda kuluwangula nga bw'olabye ng'obyera ne bidda emabega kyako kitegeere nti obuwanguzi olwedde buli kuki buli ku sayidi yo olina kuyimirira buyimirizi ng'omwana wa Katonda because amaanyi n'obuyinza byakuweebwa okusinziira ku kitabo kya Luka 10:19 Bayibuli egamba nti mbadde amaanyi n'obuyinza okulinnya ku misota n'enjaba ez'obusagwa na buli maanyi gambi tewali kiri bakola obina akatono era ddala Mukama ategeeza tewali kalabe mikwano mwebanyoberera kumpuliriza kubanga oli mupya mukwano gwange bakiyita Chosen Generation genda ku YouTube searchinga ebirooto byonna byagala okola ebirooto ebisinga byonna nzimbiddamu so searchinga ojja kuba ng'ofuna ebirooto bw'oba ngo basina bakudda mu kirooto kyo mikwano
nja kusaba beera ng'owuliriza ebirooto by'abalala buli lunaku, ojja kuyiga nnyo. Ojja kulaba ng'oddibwa. Mbanja batuweereza message mu comment nti nze sijja kusindika birooto byange kubanga oli nnabitegedde dda. Kyekigendererwa kyaffe ekisingira ddala okuba ekikulu, kubanga musobola okuba nga mubitegeera. Mukama yeebazibwe, ate musobola okuba nga muyamba n'abantu abalala. Kale mikwano kambe tegeereze, mubeere bulungi mwera abasigadde Brother Stephen Kwakyoza Generation.